Kale tukomyewo nate mu episode endala eno tukyalina Mami Angel tukyanyumya bingi. Obubaka bwo bukyajja Mami Angel tugende mu maaso. Mukama atuwa obubaka nga atugamba nti no Libya. Amafuta ga Libya. Balwanira amafuta. America erwanira amafuta. Naye Mukama nga atulaga president wa Libya. Abantu baagala okukola president wa wano nga wa Libya. Pajja muli amolokwe. Talina kusemberera nnyo abantu banyivu, abantu balina obukambwe, abantu bakuta amayinja n'olowooza tebagakanyuze. Bagakanyugira omukulembeze waffe. Mukama bw'atulaga. That is 2024 nga gwako to 25 nga atandika. Campaigns zitandika wabiseera ki? Kati road map yatandise mwaka ogujja kijja kuba kyedomora. Kubanga Mukama atugamba tutandika ndabanga ba LC bibasooka then balyoke batambulira emitendera emirala. So tutera kusooka na mukulembeze ne ba MP. That is 2026 and kwaka 2025 eba ya campaign. Road map bwetambula tujenga tubaddako tuti. Mukama atugambye ekigenda okubeera. Abantu bagenda kuluutinga ebintu. Abantu bagenda ate mulimu abavubuka bagenda rapinga abaana. Abantu bagenda kukola ebintu ebibi ennyo. Abantu bagenda kuyingira mu emyoyo egitali mirungi. So eggwanga Uganda lyakusabira si lyakutuula eyo. Mukama n'agamba nti oyina church. N'oyita abantu n'obagamba bannange mbadde mbayita tuzimbe oba mbadde mbayita Mukama agambye bo bennyini abamaze emyaka 25 ku myaka 3 bakome ekyoto kya Uganda. Mubuweereza. Basabire eggwanga Uganda. Pastor Serwadda. Basabire eggwanga Uganda. Mukama atugambye abantu bave mu kkaaya n'amu kuyomba. Nenga Mukama atugamba which is coming is not good. It is not good. Naye abalala babiwulira ebyo. Nze mbabuulira Yesu by'aŋŋambye. Era njogera Mukama ky'abaŋŋambye. Ky'abaŋŋambye kyenjogera. Soogera Katonda ky'ataŋŋambye ky'ova olabanga ebibuuzo ebimu obwedda obimbuuza n'enseka kubanga aba tannakikulaga kuba amaaso gaba galaba n'agamba kino yogera bwe bati kino ogamba bwe bati oyo n'addamu n'awandiika ekigambo President of Uganda. Amiina. Kati erinnya alikuwadde. Ndimanyi. Akugambye ogitubuulire. Atugambye tujja kulindirirako ennaku z'omwezi nga 23. Ogwadde. Omwezi guno gwennyini. Leero meka si 13. Leero 13. Olwo oyimirire olangirire. Sigenda kuyimirira kulangirira ngenda kubagamba kyaŋŋambye. Nze aŋŋambye bagambe. Era tugambe. Si buli omuntu babeera bamwagala. Gw'oyagala omulala batamwagala. Ate gw'ayagala omulala batamwagala. Kati obanga atalangiridde kubanga buli omu alina gw'ayagala. Awo oba olangiridde akakiiko k'ebyokulonda buli omu aba yeesimbyewo buli omu yalonze omuntu wamulinda okuwangula naye ne kalangirira omulala. Ne kalangirira omulala. Ojja ng'olina essuubi nze mbakawo naye nga bankubye akalulu. Anti Mukama atugamba. Mukama omanyi bw'aŋŋambye. By the way oyogedde ekintu Katonda n'akimperako okutegeera n'okumanya. Atulaze ozze. Oyina b'oli nabo. B'oli nabo bamala okutuusa w'otuuka ne bakyuka ate ne baddayo ew'oli. Bakimeko ate oli. Bakulyamu olukwe ne bagenda ew'omulala. That is Uganda. Mukama kyagambye kyekigenda okubeera okwegendereza nnyo 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 Mukama n'awandika ekigamba ababaka ba Parliament bagudde. Bagudde Mukama awujandaga amawulire gaaliwo addi simanyi naye Mukama andaga TV kuliko amawulire babo batudde ambuuziza mu ssente ze baaba oba ze baabala baakola ki? Ssente ze baaba waddi. Nze simanyi Mukama bwandaga aŋŋamba biki bye baakola. Baguze ku ddagala ly'eddwaliro aŋŋambye baakoze ku Masaka oluguudo lw'e Masaka bagenzeeko Hoima andaga bundi bujjo Soloti Lira baatuuseeyo. Mukama agambye anti ssente za musolo z'abantu. Yesu nkugamba aŋŋambye baatuuseeyoko ennyonta ebaluma amazzi gali wala babasimidde ku mazzi nti balete nayikondo. Mukama alina obulungi bwe yandaze e Karamoja.
Karamoja mu myaka 10 egigenda okuddako emyaka 10 mu maaso Karamoja nga tosobola kumugula tosobola gula mutaka omukulembeze addako agenda kulongoosa Karamoja Karamoja Katonda yagifuseeko amafuta Karamoja nnungi nnyo okuva nakati emyaka 10 egijja maaso obulungi obwo bugenda kuba obulungi bugenda okuva Karamoja banaye enkuba egenda okutonya nga Mukama atulaga ettaka lyayo lina layers 4 ku 3 Mukama n'agenda ng'alikyusa ayina engeri gy'agenda ne libeera fertile nga basimba ekitooke nga kivaako bannange ettooke bannayira balumonde kasooli Karamoja kiwa emyaka 10 ogenda kulaba amaanyi ga Mukama ndoza bajja kuba basimbyeyo bibiranga enkuba esobola okutonya bannange Katonda agenda kukola Karamoja bannange nga walungi agenda kyusa obudde bwayo agenda kukola ebirungi Karamoja bagenda kusimba omuceere bagenda kusimba kasooli emmwanyi Karamoja mu myaka 10 buli kimu kibatereerera abakaramoja bagaggawali Mukama agambye agenda bafukako amafuta ekyo kyo nkifunidde emyezi 2 emabega naye Katonda nzijukize naddamu nawandika Karamoja enkuba n'etandika okutonya amafuta ne galyoka gayike Karamoja abayimbi ne bafubutukayo balungi nnyo Mukama n'akolerayo ebirungi tweyanziza Yesu olina kweyanza bweyanza kubanga Mukama aba ataddeyo omukisa kubanga Mukama atugamba baafa nnyo Mukama yandaze South Sudan Mukama nti entalo South Sudan entalo ate Mukama n'atulaga nga abantu bagwa abantu bafa mu South Sudan yatulaza omukyala nga asitudde omwana n'agwa nga yafiiraawo ebinyonyi ne bijja ne bibalya nga kwegamba emirambo gibanga gye baamanyiira oyafiira eri ne bayitawo obuyisi tebafaayo kya bulijjo naye nga Mukama atugamba akoze kalayini bwe kati kinga ogamba nsalosalo nga bw'ogamba nti onayagala eno n'onayagala eno n'akayanira eno tebaagala kagatta kabe kamu enkayana z'ettaka atulaga olusalusalo nti onayagala abeere eno abeere pulezidenti ndoza nono abeere pulezidenti kati nga Mukama atugamba tebaagala kugatta they don't want to unite together to be one olw'ebiwayi ebibiri ebiriwo ekya Riek Machar n'ekyomukulembeze Salva Kiir sibamanyi nno bombi bava mu mawanga ganjawulo ate nga bali mu Sudan amawanga kyeŋŋamba tribes waliwo Omunuya waliwo n'Omudinka kati entalo ezo zibaddewo okuva lwe baafuna obwetwaze nakati kekalayini kano kataddewo Mukama ng'alaga ono ali eno noono tebaagala kagatta bano kubuuka kudda eno nakweyita kintu kimu they don't want to become one ne mu nkambi z'ababundabunda beekubira baabawula Abanuya bokka Abadinka bokka Mukama kyatugamba kati bigenda kuddamu Kongo tebakoowa okoowa ki Kongo tebakoowa tebava Rwanda ne babagobe Rwanda babeera n'ebbali this is Rwanda ne babeera wano mu nsalosalo z'e Rwanda entalo zigenda kuddamu babanga abalindirirako ssaawa busaawa bagamba atulindiriremukko kaseera buseera bakiddemu balwane babiddemu olutalo wakati wani naani Kongo ne Rwanda Mukama atulaga era omusaayi guva waggulu bwe bati nga guva ku bendera ya Rwanda nga gutonya ate bwe gutonya ne Kongo naye nga atayimiridde naye nga bendera ye naye eringa ng'etonya nga ziringa ng'omusajja gwetabulatabula bwe bati balinga ono aweteewo ono n'amugaanayo nadda n'ayita wano n'ono n'amugaanayo kwegamba it is like a curve akavuyo balina akavuyo ono ayagala kuyita eno ono n'amublokingirayo kati n'amala n'agamba Omukongo n'asala wano era n'addamu n'akola ango bwe bati Mukama ango zaakola n'addamu ne yeetooloola eri era n'amublokingirayo kati Mukama agamba bagenda kulinnyayo lwampaka ono ogamba nti nno oblokinze buli wamu n'ogamba katuwala mpa amayinja gano tugweyo oba akola kyakola akikola amiina balwane ng'olutalo lwabwe teluggwa balusulisaamu emyaka 3 Mukama atugamba ne baddamu waliwo nti kabinja k'abayeekera kuba twagala okutangaazibwa waliwo kabinja k'abayeekera nga kali mu Kongo ke kanaalwana Rwanda oba ganaabamagye ga gavumenti zombi
Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Balina yaafeesi mu kibuga Gwanzwe China gy'oyinza okutuukirira ku nnamba z'olaba nga ne mu Kampala beetuulirawo ku Kamukamu Plaza omwaliiro ogusooka yaafeesi F8 ng'era ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Mukama atulaga Congo then n'atulaga ne Rwanda n'akulaga nti wano waliwo ensalosalo Congo abusaasaze eno nono naye amuganye tanjawulira anti ne Congo egamba Rwanda egiyingirira ndowooza bino Katonda byandazi akoze layini bwe bati Congo abadde asala eno Rwanda n'amugaanira wano n'addamu n'akkirira eno n'amugaanira wano n'addamu n'asala bwe bati n'amugaanira wano kati Mukama atugamba ampanikidde ekigambo Congo Rwanda n'atukola ensalosalo naye nga Mukama atugamba nalaga the blood flowing nagamo nsayigudde kuddamu bakayanira yes kyovola banga Mukama yabadde agamba nti Yesu yayimirira Gaza Gaza eno awali Abayisirayiri eyo n'Abapalestine yes otyo era yasirisa olutalo lw'e Gaza Bangambe era teri mulala agenda kuluyimiriza Katonda yajja okujja abayimirire wakati bw'ate kubanga Mukama yabadde atulaganga Isirayiri ekuba Gaza Mukama n'angamba nti nze Katonda wa Isirayiri akuba Gaza ate nze nyimirire Gaza n'ensirisa Gaza bw'okola emputo mu Isirayiri n'akugamba ekintu ne kigaana ye Katonda akukuba ate ye Katonda akukakkanya n'alyoka abagata n'abayunitinga Mukama yatulaze nga bawadde olupapula lwabadde ba president ne bavaayo ne bakwatagana Mukama n'ateekawo emirembe abantu bamaze kufa bwe batyo anti kye nabadde nkugamba abantu bo bagamba basabe abantu ne bagamba nti baagala kusaba baagala ebintu ebyokukola ebintu eby'entalo naye nga Mukama atugamba ekintu eky'olutalo bw'oyingira mu kintu eky'olutalo ekyo ekintu kibi nnyo ofa there is death waliyo okufa waliyo obutadda naye omuntu asitula embeera yonna ye Mukama abantu bayinza okulowooza nti bw'otandika okugamba obatiisa olutalo obatiisa oba okweyiwa ku nguudo obanga alinyirira struggle yaabwe okutya bagende babikola ani abaganye bagende babikole anti gwe abaganye basabe let me tell you one thing bavubuka bagamba basabye bakuumye let me tell you a prayer is the strongest weapon tosobola lwala kansa nezo endwadde enkambwe n'ogamba nti osobola ogirwanyisa mbu olina eddagala there is a healer Mukama Katonda Jesus is the healer he's the provider he's the giver tosobola kulwanyisa sirimu n'ogamba mungenda mulwanyisa mukyusa omusaayi munina ssente mbwera nze ndi mukulu nnyo nsasula buwumbi bwa ssente no one can heal he can heal he has it all ayina obuyinza aŋŋamba Gaza njikuba ate nengisirisa he has the power Uganda egenda kukulukuta omusaayi ate nsobola okugaana ogukulukusa Mukama n'agamba when you pray musabe ekisa kya Mukama kituule kitunyweze kituwanirire kitutemere kuba awatali kubo Yesu ajja bikola alina obuyinza bwabyo alina okwagala kwabyo alina amaanyi gaabyo talemererwa oyo bamuyita mpologoma kamala byonna tebimulema agamba wanga agawanga obulamu n'abuwanga essuubi nga lituweddemu n'ogamba essuubi lituweddemu tutuuse ku kisenge akkirira bukkiriza oyo kabaka w'abakabaka kabaka w'entalo oli omusajja mulungi he can fight all the battles byabalema ye n'abiwangula n'agamba bwe biba biganye bwe gubanga musaayi gukulukuta Uganda kati kankulukusa ogwange ogwo omusaayi gwa Yesu mulamu omusaayi gwa Yesu gulimu okwagala
Musaayi gwa Yesu gulimu obuyinza talemererwa. Mutuufu mu COVID-19 buli omu yaggwamu essuubi. Ekisa kya Mukama buli omu yafukamira wansi n'asaba Katonda n'akyusa embeera. Neera kye tulina n'okukola ku byonna by'oyogera. We pray. Tosobola keera n'ogamba omuntu agenda okuba mu ggwanga Uganda. Mukama atugamba, if you're going to become the future president of Uganda, mbugenda kuyimirira olwane, you cannot fight. Atani abagenda okulwana. Fukamira wansi akulwanire. Oli alwana entalo tebimulema. Ababagamba nti lwana be babawabya. Hata akuwabya n'abaana bo n'obaleka n'ofa. When you pray to God, he can fight all the battles. Ayina obuyinza. Omanyi Mukama yesigaliza byonna. He said to me and said angel, I am the light of the world. Ye kitangala. In Genesis, God created light. In light there is light. In light there is God. In light there is Jesus Christ. His light, His power, His glory. His heaven above. Tebisobola kumulema. Uganda emuleme. Awaniridde eggulu nga Uganda emulema. Awaniridde ensi. Alimu obulamu obutaggwaawo. Angamba enjo amasasi gagenda kuvuga abantu bagenda kufa. Pray. You call God and tell Him. Ebintu bino abikugamba nga ayagala bibe ng'akugamba ebigenda kuba oba abikugamba tubiyimirize. Atugamba bigenda kubeerawo. Tusabe ekisa kya bwekuba nga omusaayi gubadde gugenda kukulukuta emirembe egyo obote amini Tito Lutwa 7 ekyo sikimanyi. Ate nabo bajjira mu lutalo olwa Nyagoyiika Masulita ne baluwangula. Mukama twage Masulita Mawanda Road wantu wanje nnyo musaayi bagwayiika. Ne Mukama atugamba, when you pray to God, emirembe Katonda agijjuza ensi n'okwagala kwayo. Kubanga ye mawanga g'amawanga. Ye kwagala kw'amawanga. Ye bulamu obutaggwaawo. Abirina abisobola. President ajja. Asobola otuwa emirembe ne tugikowa n'ogiko. Ne tulannama ne ku nguudo nga tutudde tutwali eri gye emirembe Mukama n'agituwa. Nga tweyite yani ayinza okutubonyaabonyaamu. Obajosa wirosa. Tujjukira olwo ebiseera bye twayitamu mu mirembe gitususseeko. Oyina nno ky'oyagala. Oyagala obuzaani? Yani ayinza otubonyaabonyaamu. Anti abantu emirembe bwe gibasukka. Wali Mukama yamuleese nga tetukyabonaabona. Nze sina gwe ngenda agamba nti nno. Nina gwe njagala, sina kyembyagaza. Toyina gw'oyagala naye ani? Yesu gw'ayagala. Yesu ayagala ani? Yenga bisimwogera. Yenga bitugenda mwogera omumanyi yamwogedde. Tannamutugambako wano. Nze yamukugamba. Abantu baagala omumanyi. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kaabe gw'ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza, Room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Mami Angel. Wanja amina Yesu Mukama akola ebirungi. Nga tetu away from prophecy, abantu abatera okulaba feedback ogifuna otya naddala ab'ebweru boogera ki ku byoyogedde ku byobakoledde? Abantu abo tusabira ku ssimu. Tubeera ku WhatsApp ne basabira Mami Angel kino Mukama ne mugamba ne nkwako Obunnabbi bombukuwa. Mami Angel Katonda bamulanga Mukama ngambi bwati ni bwati nambuza kati tugenda kukola tutya. Konzi Yesu ayogedde tukole bwe tuni muti Mukama n'abikola kubanga Yesu abikola. Yabindaga n'abikola ate n'abibakolera. Yes. Ne bafunamu. Bulungi nnyo. N'agamba Mami Angel nguzeeyo sementi wange mungulire ne tumugula tumutera wali erimu. Mami Angel gulirayo kino kyakinju wadde kino ne mugamba Mukama akole. Waliwo abatera okuntuukirira nga balaba ministry eringa ekula. Ne baŋŋamba lwaki takifuulira ddala ng'ekitongole
kuba mboinamu n'okuyamba abantu atandika ekitongole fe obuyambi tujja kubunoonya tubuvujjirire. Amina Yesu. Kuba balabamu element eyo bye tujja tunyumya Mukama n'akugamba abaana bawano mubatwalire kino balabanga basanga musonze ebintu wane eno mutwala nga tutwala mwana mujimwe mulaka naga mukifuulire ddala nga kya bulijjo. Tubadde tukikola naye ka tubadde tudde kikola kubanga enti tubadde tuli mu kiseera ky'okwagala okuzimba okugaziwa mukoye tusobole okugaziwa muko abantu batuulako wabweru enkuba naye bakuba naye nga nsaba Yesu nga tugaziyemuko atukolere birungi. Process etuuseewo ey'okugaziwa twali twagala tutandike process etuuseeyo teriko nti etuuseewa etuuse by Monday tube nga tusobola okugamba nga tugaziwa muko Mukama tutemere kuba atali kkubo. This coming Monday? Yes. Kitegeeza banneiba mu abaguze eddamu. Yesu atugaziize we tuli kubanga abantu abo Mukama atugamba beetaaga obugabirizi bwa ssente okubeera nga twongera okugaziwa nnyo. Bo tebalina buzibu naye nga Mukama atugamba beetaaga obugabirizi bwa ssente okubeera nga tugaziwa. Amiina amiina atuwe kubanga babadde boogeddeko nange ne mbagamba bampa obudde naye nga obugabirizi nga bwe butannaba kuvaayo. Okimanyi nti nange ndabika ndiko obunnabbi. Amina. Kimewe nakugamba nti ogenda kugula banneibo bamalewo. Amina. Batandise okujja bokka. And I was very surprised. Batumye tebaminji mugambe tumuwadde bw'aba asobola nengamba bannaye Mukama nga mulungi. Nange nno siri wa muzannyo. Tuli mwangu kubanga nagamba obufaada wabugaana. Anti omuweereza wa Mukama manyi Yesu agamba n'atambulira mbaweereza abange. Oli muweereza wa Mukama alina okutambuliramu n'ayogereramu n'akoleramu. Okay. N'ogamba nti kakati mamenji Mukama ngambye bwe bati konze bw'ati bw'agambye mu linnya lya Yesu. Omanyi ekyewuunyisa, you sent me a message n'ongamba enjija nagenza okuddamu kuweza nga wasuuse dda nga Mukama yayogedde naye. Nabadde nkijjukira. Amina Yesu akola ebirungi kuba wakisa akola ebirungi kuba kwagala. Weewaawo. Mukama atuletedde abantu bangi era weebale nnyo Mukama okubanga akozesezza okubanga abantu batuuse wano okubeera nga bambi Yesu yatukoledde. Bwe kuba kuzaala tuzadde. Bwe kuba kuwona Mukama atukoledde birungi. Bwe ziba ndwadde mu butuufu ziwonye nnyo ate nga basanyufu ate nako zino nfuna kati bamulago mu ddwaliro banayima enjo ndi mulago mu ddwaliro nawe osobola kawesa mamindi mulago mu ddwaliro. Natuuka mu ddwaliro nga mulimu omulwadde yali mu VIP sijja kumwogera. Nze nali nzize kulaba omu ku bamujjanjaba naye nga bamutereddeko na screen namba ali kuli alaba ggwe. Amina Yesu. Osanga naawonerako wano bwe mu linnya lya Yesu okukiriza ku musitule kubanga Yesu asobola. Amina. Yavaayo teyalwayo. Mulungi wakisa Yesu. Naye yali ekimbe kimujimbya onagamba oyo mbadde mulaba kandabo okuzina essaala zetusaba nga tuggalawo. Amina Yesu. Nga yagamba zimunyweza. Amina Katonda amukolere ebirungi. Weewaawo. Amina Yesu. Ne leero ndowooza tubasabireko. Tulina obasabira mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna kubanga Mukama alina bijjaŋŋambye mbagambe. Bibagambe mami. Yaŋŋambye mbibagambe n'aŋŋamba batunuulire obibagambe. Amina Yesu. Muyisagala nnyo tunuulira. Ati awo tebaliwo. Kubanga Yesu wakisa. Yesu kwagala Yesu ttendo. Mukama n'aŋŋamba nti eno angel. The Bible, I tell you about the Bible and you know how to read the Bible, but you don't tell the people about the Bible and you don't tell them about the scripture. You don't tell them about Jesus Christ. Jesus Christ is the healer. He said to me, I am the prophet. I give eternity because I am the rising curtain of light. And he said to me, I am the living light. I am the presence of light. I am the giver of light. Yes, when you go to Genesis, he is the resurrection. He is eternity. He is life. He said to me, you tell them about the living God. You tell them about the light. I am the light that can rise up the heaven. I am the light that can rise up all the diseases. I can heal because he's a healer. Babulize obulungi. God is telling me, babulize obulungi bw'eggwanga Uganda. It is good. It is a very holy country. Eggwanga Uganda ky'ova olabanga Mukama tugamba teriri mu kibi. No. Mukama agamba lwa nsonga
tezingizibwa mu kigambo kibi. Tezingizibwa mu kigambo kibi kubanga yekitangaala mwali. Okubeerawo okwo weekuli, amaanyi ge weegali, ekisa kye weekiri, obuyinza bwe weebuli, amaanyi ge weegali nti gakola. Oyo musajja namwewuunya alina akantu ke yandaga ku Sande nali ndi mu kusaba ne mwewuunya. Namwewuunya. Nasirika ne ngamba Mukama kiki kino kyondaze, namwewuunya. Nalaba obulungi bwe. Nalaba ekisa kye. Muga Katonda nga ne bw'oba oli ku kkubo n'osiikirina n'otuula n'osiikirina n'omugamba Mukama onneerabidde abaana bange obeerabidde ebyangu obyerabidde obulumi bwendimu ekisa kyo oli omusajja yeewuunyisa. Namutunuulira ne mugamba weewuunyisa. Nafukamira wansi ne mugamba kiki nakuba endulu n'enfuluma n'engende bweru ne bagamba I've seen something beautiful. Yesu yeewuunyisa. Namutunuulira ne ngamba Mukama nkulabira mu nsi ya mwoyo nayo neeraze naye nkwewuunya. Bwe yayingira mu ntaana bwe baamuteeka mu ntaana omubiri gwe gwali gutudde nga yeebasibwa bati baakola akantu bwe kati nga bamutaddewo nga yeebasibwa ati. Ngenda kukubulira ekyamagero Katonda kye yandaze ne neewuunya ne mugamba oli Katonda atagwawo oli nantame gwe oli lwazi lw'eggulu oli buyinza. Oli mulungi waggulu oyo oli omusajja yeewuunyisa. Namutunuulira ne mugamba bannange Mukama mu nsi ey'omwoyo weewuunyisa. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyoonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Ekitangaala ekyava waggulu. Ekitangaala kyava waggulu. Ekitangaala ne kikka bwe kyatuuka ku mulyango mwe yali yeebase and the light was him. Ye kyekitangaala yavaayo bwe bati mugulu ng'ate ye Yesu. N'ayingira munda n'akwata yali yeebase omubiri gwe n'agufuuwamu omukka ye kitangaala. N'atuula munda mu mubiri gwe n'agwakisa ekitangaala. Akuzizaayo olwo ku mazuukira ge. Yes. Naye ekintu kyasinza okuneewuunyisa mu byonna kye nalabye light came from heaven and it was him. In the beginning God created light. And Jesus says, I am the light. And he says, I am eternity. Bw'abanga Yesu kitangaala kyekyayingira Yesu munda. Kyali kyamaanyi kubanga yeye kitangaala ye yayingirayo. Yayingira emagombere yeezuukiza oyo musajja yeewuunyisa. Tosobola kuŋŋamba muno sigenda kwogera kigambo kya Mukama kubanga yeewuunyisa. Alimu obuyinza obutagwa walimu okwagala ne bw'aba kansa muga Katonda ne bw'aba siriimu amukuba n'amumegga ku ttaka oli omusajja yeewuunyisa. Eggulu limuyimba n'alisitula n'omukono ogwa ddyo obukatuliki simanye bukike butunuulira oli omusajja atudde mu kkanisa oyo yeewuunyisa. Ajjudde okwagala okw'amaanyi n'obuyinza tewali asobola kuzuukiza era tewali ayina buyinza ku Katonda okuggyako Yesu yeewuunyisa. Eddoboozi lye bwe lyogera ne ligamba mbu kigenda kuba it happens kubanga akikola byonna yeewuunyisa. Alimu amaanyi n'ekisa n'obuyinza. Uganda ogiraba eno. Eno ggwanga Uganda eno. Tukyasaaga busaazi. Eno munyeenye y'eggulu. Eno ggwanga Uganda eyakeetinga munyeenye. Erimu eby'omuwendo ebazza mukisa. Waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye ali London ne mugamba naye nkubuulire kabeji yeewamwe si yeewa fa Katonda keewamwe si keekeba. Ate ffe bwe tubeera ne apple twewuunyisa bwe tubeera ne watermelon ate ebintu bya Mukama wano byewuunyisa. Eno Uganda, it is a part of Africa. It is beautiful beyond. Abamu bagiyita kati part of the world. Nnungi nnyo yeewuunyisa nkugambye bagiyita munyeenye y'eggulu yeewuunyisa. Erimu Katonda ayogereramu akolera ebinene kubanga yeewuunyisa. Yesu ajakisa ekitangaala n'agyogeramu n'agikoleramu ebirungi kubanga ye kabaka wa byonna ye kabaka w'enfu ye kabaka w'obulamu abifuga byonna n'abiwangula yeewuunyisa. Talemererwa. Bwe ziba ndwadde
bwe giba mirimu nga giganye bwe baba bali eyo Bulaaya ne bagamba mami enjo kati ebintu biganye waliwo Katonda abisobola bamweyunire nakkiriza ekigambo ekyo kyabanjogerera naawe wali ku kamera kiri ekigambo ekyo bw'aba ndaba ate nga ndaba agenda kukyogera mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna tewali kiri ekintu ekyo only one thing tewali kazibe sente kabe ba minister kabe ba president kabe ba lawyer erinnya Yesu lya muwendo kyekyoka kyasobola okwogerawo ng'omulimu guganye Mukama Katonda naggula enzigi erinnya liggula n'emagombo oyita erinnya Yesu kati erinnya Yesu eriyimiridde wano mu Uganda wano ligenda okuwanguza wano ogenda kulaba omukisa agenda tutumula Uganda ajakisa ekitangaala kyogamba amawanga amalala tugasinga ekisa ayya Uganda eno giveeko Solomon Kaweesa gireke ekisa kya Mukama kitujju erimu Katonda atuddemu ajakisange munyenye gano makula gaggulu eno Uganda yeewonyesa erimu Katonda oyo ataggwawo oyo Yesu omulamu ataggwawo oyo omulungi w'eggulu oyo kabaka w'eggulu oyo biro yeewonyesa essuubi nga likuweddemu butosobola kuzaala atuula munda n'akuzaaza n'abagumba kuba asobola yeewonyesa akola ebinene nogamba Mukama twaggwamu essuubi ffe waffe tetugaggawalanga ko kabaka bw'atuuka ku ayambadde ekyambalo ayambadde ekibuga Sayuuni oyo musajja bamuyita Sayuuni amateeka 10 gavunnama wansi ne bakabaka ne bavunnama n'amaloboozi ne gavunnama ne wulira ne bamalayika bavunnama ebiro ne bivunnama ennyanja nevunnama amawanga ne gavunnama oyo musajja yeewonyesa bakowola omusajja gwe bayita Yesu bagenda kulaba ebirungi byagenda okukola kuba akola binene weewaawo toyina kyosobola kukolera Mukama okujjako okuzimba kkanisa ya Mukama toyina kyosobola kusasula Mukama toyina abasajja bali eyo abakazi bali eyo babadde mu church nga lisinga nga bategeka church nakugamba nakirimu nga nkyali mwana muto awezezza emyaka 4 abuuza ekimusiza obwavu buweereza bwa Mukama agamba hoyo ali muweereza wa olta yabivaamu alinga Solomon Kaweesa omufadha omulamba teyannenya nnyo bufadha Mukama yakungamba wali wakatonga gamba omufadha bw'oyo ekyambalo kya Mukama kiduddawo kyekugambye eddoboozi olitaddewo eddoboozi fulumya y'ebigambo by'oyimba ifulumya y'amaloboozi go Mukama akuwulire kubanga asobola ate lwaki oyise bwaki ogambye nti Mukama akuwadde ekirabo osobola okwogera ekintu ne kiba lwakubanga oyo kyambalo atudde munda mu gwe yeewonyesa tewali Katonda gwatatuulamu tebakikulimba mwatudde mu mami enjo yeka atudde ne mu bebe eyakazaalibwa just a second atudde ne mugumba n'atuula wulira mwakolera mwayugirira atudde mu ba president atudde mu babaka okola ekintu gwe n'olowooza mbu okikoze naye Katonda bw'akyuka n'akukyusa oddamu n'omuyita n'omumanya nti I have to call God oyo gwoyisa abaakulimu n'alyoka abikukyusiza n'emmotoka gy'obadde ovuga n'agamba kati olina tambuza ebigere kubanga olidde enguzi nnene nnyo oganya okugabirira kuba mulekwa oganya okugabirira ku bantu abali ku kkubo abantu abalidde enguzi bagaggawala bugaggawazi batambuza bati tuyinayo kankubulira ekintu kimu bwe bagaggawala naye waggulu waliyo ekyobugagga osobola okugaggawala wano ku nsi naye ate kyekyo kyennyini ate tugenda tutambulira ku nguudo eza zaabu tugenda kutuula mu ntebe eza zaabu bo bali eri batudde ku butebetebe ate bagenda tuula na ku butebe balina tuula wansi Yesu ababuuze ekibuuzo abaana abo andaga bayitayo nakivubo waliwo amazzi we gayita galinga agadduka emisinde bwe gati kati walinga abaana we babuuka gadduka ne gayita ne ku kkubo ne gagenda bwe bati yes Mukama atulaga iziti bagiyita waliwo essaawa iziti ya queen eyo bukyatu gijjawo kati Mukama atulaga oluguudo olwo we luyika amazzi ne gabimba eri walinga ewaliyo omwala kati Mukama atugamba bwe gabimba bwe bati gajja twala omwana wa myaka 8 nga atunda akaveera olwanga atunda ekintu nga kiguddeyo n'ayagala duka emisinde Mukama atulaga agenda akijjeyo Mukama atugamba oyagala tula mu ntebe z'eggulu sooka otereze bino kubanga Mukama bw'atugamba abaana beetaaga obuyambi amazzi ga flowinga Uganda yeetaaga obugabirizi ekisa kya Mukama kikule Yesu atuula akole tewali ayina buyinza okuggyako Yesu abiyina byonna birina bwe banga ndwadde oyo agiwonya bw'obanga oyina mwana muto amuwonya bw'abanga kansa wulire ye ndwadde agisumulula n'agikwatako n'omukono gwe ogwa ddyo agiwonya
bwe bubanga bulumi abuwonya alina amafuta ga lubereberye oyo musajja awonya eze ulira gwe alwana entalo n'aziwangula gaffe tetulwanye David yatulanga ku lusozi n'ayita Mukama n'amugamba jangu onnwanire entalo n'amugamba ngenda kulwanira olutalo fukamiza omugambe Mukama bwebanga obwa president buno ngenda butuulako nga ndabira ddala sirina kinyamba gwe kabaka bw'entalo jangu onnwanire entalo yoyo Samusoni yagenda n'agamba empologoma bwe yamugamba ngenda kukuba nkuyoze Samusoni yagamba empologoma nakiga gwe ngenda kuyuza oluba ngenda kukuba nkuyuze ne mugamba ngenda sinzira nkukube ebyaddako ffenna twabisoma kubombyani yakubani Samusoni teyagimegga kubanga yalimu empologoma ya Katonda yalimu empologoma ya Yuda eri etazannya obwo obuwologoma obwo obulabo obwo obutototo obwo yakatunulira mu kibira n'akagamba ngenda kukuba kubanga nze erimu empologoma ya Yuda nze ndi luberebere bampita Isirayiri ndimu ekigambo ndimu omusaayi banamumegga Mukama akugamba yite eddoboozi lyange oyite Katonda oyite omugambe Mukama jangu buno obugumba obunyambululeko nzaaze kuba azaza n'omugumba omugambe Mukama amina tuwadde wana abaana nze ne baza ne Yesu ne bwenjogera nkabana kabi kubanga senyo libalinzi eze ndwadde n'aziranga n'agamba eyewonyezebwe mu linnya lye Nacha Ebo bebo kabalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balina yakapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Nzolaba n'ekigambo okugamba omuntu era mbadde wano Mukama mpadde abantu emitwalo egiwera omwenda naye okuyimirira ne ngamba omuntu ne mugamba nti nno wonyezebwa mu linnya erya Yesu ekigambo kyannemu okwogera mba neewadde obuyinza obugamba nti wonyezebwa mba neewadde authority olw'okola otya mugamba jangu owonye endwadde eyo ayina obuyinza obugiwonya naye wenise wonyezebwa gwani gwagamba ewonyezebwe mu linnya erya Yesu nagamba sigenda byogerayo ebyo naye Katonda ankoledde ebinene mu kumuyita atuuka mu sipiidi kubanga ye mwoyo wa sipiidi alina speed. He's a maker. He can make a way where there is no way. Awonya mu kiseera ky'otamusuubiriramu n'akusirwa n'akuwanirira kuba asobola. Alina obuyinza abasabi baweddemu essuubi bagamba Mukama tukuyise enkuba n'etonnya ne tusiiba ne tubikoowa ne batuula. Mukama agamba wulira tambula ogende ewa mami enjo ogenda kuwulira Katonda. Toli muntu gwe wali osindisibwa nga n'abalala baali tebannaba kubanga obalaba abatuuka wano Katonda n'atasumulula abasumuludde n'abasitula n'abanyweza Mukama n'atugabirira era mwewuunya bw'agamba nti Uganda gwange egenda kuyiika omusaayi kituufu egenda yiika omusaayi akugamba era kijja kubeera bwe guba nga gujja kuyiika mungi tusabeko Mukama Katonda naye era abantu si bajja kubanga bakikola Mukama agenda tukolera ebinene mulungi w'eggulu oyo kabaka w'eggulu oyo lwazi lw'eggulu oyo kabaka wange mulungi wange Yesu mulungi abantu tebajja kubiwulira ebyo Yesu mulungi bagenda kufa nkubuulidde just give them courage n'ayagala okutuula ku bufuzi mugambe do you know what let us call Jesus he'll fight the battle ate abagala okutulako bangi kati ngamba nindekaani ateme kuba awatali kkubo n'aleeta omulungi yamwerondera tewali atuula ku bwakabaka era tewali atuula ku bwa president it is him to choose when he says agenda kubeera aba agenda kubeera tewali agenda mugaana kubeera ekisa kya Mukama kimutuuzaako atuula n'afuga bw'ofuga obubi nga Mukama akwata akuzza ebbali kitegeeza mzee afuze bulungi sibimanyi ebyo kumuwadde emyaka kati saanamu nga gumu bannange oyo aba mulungi
mami enjo tusabira abantu kale abaje bannaye mwetegeke mulinnya lya Yesu tusobole okusabako ne mami enje sali no mwangamba njawule n'okujawula n'abamwagala gisharing eyo mikutu gyammwe nga mugamba ebakolera bingi Mukama amina naddala abeegwerwa eyo bo baŋŋamba esaala gitwawuliremu amina eyo yo tubeere nayo nga buli kiro tuteekako ne tusaba amina tendo mami enjo bandoza n'owa kamera naye amina yetegese mu linnya Yesu erisinga amannya gonna oyo Katonda omulamu atagawe kabaka w'eggulu n'ensi oyo kabaka w'okwagala oyo omulonji w'eggulu ensaba Yesu affe ajje Yesu yajje ye Yesu yennyini ajje amina nagamba n'abikula Bible nangamba genda mu Matthew amina Yesu oli kabaka oli lwasi nangamba there is a healing prophecy and he says to me, I am the healer, I am the provider, I am the giver, I am the way maker, I am the presence of light, I am the God giver, I am the lightening of ages, I am the power of ages, I lighten by fire, I lighten by space. Nangama nze mwoyo, nze kwagala mwoyo, nze kitiibwa kya mwoyo, nze ttendo lya mwoyo, nze kabaka w'abakabaka wa mwoyo, nze kwagala kw'essanyu lya mwoyo, nze bitiibwa bya mwoyo. Mukama n'atugamba tusabire mu nsi ey'omwoyo.